Mariachi mutuufu nnyo 10 kuki era I support my brother MC Mariachi. Ssenga Ssebanga ogamba otya ssebo? Nze ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Weeyagala? Neeyagala. Kulikayo Dubai. Dubai tebakyankulisaayo. Eh. Gamba bugambi weebale kukola. Nze ennyonyi nagifuula bugaali. Onyirira? Because buli wiiki ntambula emirundi emeka? 2. Bannange bannayuganda ennyonyi nagufuula mulimo. Kwenkolera bizinensi ntambuza kago. Sokoleke. Buli weekend nyonyo ginnya emirundi 2 n'ogwokusatu nsobola okugattako olw'ensonga kisinzira flight bwe zitambudde. Kuba kati ennyonyi gye nkozesa bagiyita Uganda Airlines egenda ku Sunday n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwokutaano kitegeeza ennaku 4 mu wiiki. Nze nsobola okukozesaako ennaku 3 kisinziira lwaki obwangu obwo nsobola obukozesa singa mba n'ebintu e Uganda nga biteeketeeke bulungi bino byentwala matooke bijanjaalo nga babipaakinze wentuukira mba naabako bunaabina kukyusa ngoye kwa tikiti yange mba nagiyingizaamu dda n'enzirayo. Kati n'eri e Dubai waliwo we tukolera bayitawo Deira awo ku Dynasty mu Kikanula bwe nsanga emigugu egyo bagipaakinze abasuubuzi tekinneetaagisa tegenda mu katale kusuubula kwamba nyinayo eri ba agenti abansuubulira ne babipaakinga ne babimpa. Kitegeeza obwangu bwenkozesa gemaanyi gange. Bannange tukole nga tukyalina amaanyi. Oyinza okubuuza Ssebanga okikola otya? Nze nkunnyonnyodde bunnyonnyozi visa gye nkozesa bagiyita multiple. Kati multiple eyo yo woyagalira wookola ki wootambulira. Ekyenjawulo ennyonyi gye nkola nayo business Uganda Airlines mu wiiki etambula emirundi emeka? 4. Kitegeeza business ebaawo. Ekitegeeza n'abakola mu nyonyi baakumanyiira oli daily customer. Bamukumanyiira nafuuka kabini kkulu. Era banaye neebaza Madamu Doreen oyo abeera mu ofiisi waffe wano e Uganda wano ku Victoria House wali wansi Victoria University wali ku Jinja Road. Ontwalayo ddi mubuuzi? Ngenda kutwalayo webali ofiisi nzigule ne muganda wange Abudala webali awo bebakwasaganya ekintu kya Uganda Airlines ene Uganda nga ofiisi zaabwe weziri awo ku Jinja Road. Then tuyinayo ate n'ab'e Dubai. Ab'e Dubai nyinayo manager Kisembo mu ofiisi wali taata nkutumiddeko nnyo. Nyinayo manager Alex wamu ne manager Tom. So mwekyo ki nti emirimu gitambula bulungi nti kati ab'ennyonyi abo twaswampinga business nti kati nganze siringa musaabaze mmwe agula tikiti omulundi gumu nze bammanyi era kyova olaba nti nze ne ku nnyonyi okwo nnyinako emigugu egyenjawuloko ku gy'abasaabaze olw'ensonga gy'okoma okutambula emirundi emingi ennyonyi ekwongeza. So gye tweraliikirira bondo tukuba gweraliikirira nnyonyi. Nze neeraliikirira nnyonyi ate ne neebaza ne bannayuganda abanjagadde. Nze nali manyi engeri gye nali mu comedy bwe najja mu busuubuzi tebajja kunneesiga nga bagamba abayo Ssebanga alabika ali muki ali mu comedy. Naye neebaza bannayuganda n'abantu abalala okuva mu nsi endala nti ate ne muguno omulimu ne banzikiririzaamu ne bamanya nti kati Ssebanga tali mu comedy kati ali serious akola. Ate nange kyenkola tolaba nti ebiseera ebisinga njookinga oba nsaagasaaga nnyo singa mba nyina omuntu gwenkolaganye ne mu bizinensi ate mba serious nnyo sikola katemba nkolera katemba weyeetaagisiza naye waateetaagisiza sikola kubanga because omuntu ajja kutuma ebintu bya bukadde ameka 5 ebintu bya bukadde 10. Muganda wakoze erinnya ani eriryo Kachumbaali. Nze njagala nkubuulire aba akwesize kati gwe oleetamu ono katemba w'ennansana omuntu oyo tajja kukutegeera. Abantu bampa ssente zaabwe Ssebanga agenda otusuubulire omuntu n'akuwa $1 omutwalo gumu bukadde 3 plus okitegeera 3 kati omuntu akuwadde $1 mutwalo kitegeeza olina okubeera ng'oli serious. Abantu batutuma ebintu nga bya buvunaanyizibwa ebintu ebyatika. Nze nyina ennyumba y'omugagga gye nzimbye kamwogere kubanga yanneesiga bamuyita Yasini. Ono Yasini promota mutegede promota Yasini ategeka ebivuga. Promota Yasini abatamanyi yateeka ekivuli kya David Lutalo n'ategeka ekya King Saha kati yategese Lydia Jasmine. Bino byebibaddewo bitrendinga. Omwami oyo yazimbye amayumba
aina mangi n'ennyumba gye nataddemu amaanyi gange ebintu byonna nze nabireese eri wali bbunga buziga gwe yaleese ebintu amataala gano agaatika ag'ebbeeyi naye nasomba amataala g'omugagga omwezi nga gumu n'ekitundu oba emyezi emeka naye nga saasizzaako ttaala n'eri ne lwaki nga ndi siriyasi nti nsomba amataala ga muki nendeeta amataala ga maneja wa shiba maneja diriisa amataala ago gano agasola ayina faamu eyo gye yagasiba newaka nga omanyi ba bizinesi maani naye maneja diriisa nkwebaza wanneesiga kubanga abo bennyini bamanyi nti Ssebanga wa komedi bamanyi ndi ani komediani naye ate olaba bwe bamanya nti Ssebanga omulimu agukola bulungi ne basobola okunneesigira ebintu nembikola ki omulimu nengukola bulungi kati ng'oggyeko ekyo nyina abantu benkolagana nabo mu bizinensi ab'e Dubai nyinayo omugagga gwe bayita Magezi alina kampani okitegeera nyina omugagga gwe bayita maneja Viani ali Dubai abo babiliyoniya kubanga akwata emaali ya buwumbi tatuma nze nzekka naye n'agamba nti aye emaali bagiwaani bagiwe Ssebanga agitwala jagituusa bulungi nembituusa nensasula omusolo ku airport ku URA nembikiriyalinga bulungi nnyo nenkola derevale nembireeta paka Kampala so kitegeeza Ssebanga mu bintu bya kago kati ndi siriyasi naye nga ne komedi nkyamukola era ekibannaye bannayuganda ekitegeeza essaala za Musumba Bugembe zikolera ddala era pasita Bugembe mu bantu abali mu kumuyambako mu kuzimba church kubanga ye pasita waffe nti atusaba bannaye munyambeko tuzimbe ki nze omu era Musumba bwagamba nti bannange tugenda kuzimba wano tumenyewo nze omu kubasooka mu maaso ne mugamba Musumba taata okusinzira Mukama gyanzije ne wendi kati sinaba kutuuka wabula abaganda bagamba yaddeko ng'omubi omuki omweru nti Ssebanga yasikanga oluggi lwa taxi kati nsika luggi lwa nnyonyi kuba tokyalina ky'oŋŋamba ngati mbabuulira mwe temwagala mazima mwe mwagala nnyo kati Ssebanga aduula ku ssaawa ya leero ng'oggyeko contract ze nasayininga ez'amakampani nze ambassador wa sports club Villa ekyo kikulu naye oligiripresentinze bulungi ya ate kati Villa ku ssaawa zino obuuza eri mu kyakumeka nasanga Villa nga igenda nakusalibwako ku ssaawa zino n'ogiyamba netuuka aweeri sikugiyamba nenteekamu amaanyi vaibu omwaka ogwo gwennyini era nebaza omukulu nnyini ya Beni Misagga ne maneja Mandera twalwanira ekikopo ne Vipers ekikopo bakireetera na Munyonyi ewankulukuku ekikopo bakireetera mu Nnyonyi mwabali embu Ssebanga takola mu Villa season ewedde ng'oggyeko season kwe najjira Villa yali egenda salibwako owulira mwana wa maama ne tukola nnyo tetwakola ki tetwasalibwako omwaka following year Villa Sports Club Villa Jogo Salongo ekikopo bakitujje mu ngalo so kambuzeemu Ssebanga live zino zonna business aside comedy nga comedy omuleseewa ati kati comedy yanzimba nenfuuka Ssebanga ensi gwekola ki gwemanyera gweyagala kati comedy naye alinga bizinesi endala abantu batuuka ne bakumanya nga tokyalina kyobagamba omanyi mwe temwagala mazima nga oyiyiza ne batuuka ekiseera bo ne bagamba kati Ssebanga nga bamanyi nebyogenda okwogera abo abawagizi batumanyi n'agamba kati awo Ssebanga olaba agenda kwogera kino ate batuwagidde nze emyaka 15 nkola comedy tugenda myaka ameka 2 kati oyo content gwe twabazannyira ate batusasudde nze Ssebanga nayingira comedy nga siina nyumba nnungi ku ssaawa zino nazimba mu estate nkyebaliza Mukama mu estate gwegende wakiso ndi mu brand gye bayita Njovu Estate Developers gyozimbye ennyumba yo gyenzimbye ennyumba yange mu kifo ekiri organized ati nkubuulira byenfunye mu comedy nenzija nali ntambuza bigere nze yo pulimo yange ogiraba njirabanga hama nvuga pulimo naye njirabanga hama because nasikanga luggi lwa taxi nga tubeeramu abasaabaze 18 ntambula nnyimiridde nga ndi bwenti ne ku ssaawa zino mbeera mu mmotoka yange eyo erimu ka SC entuusa wenjagala
wenjagalira wentambuliza famire yange nze abaana bange mbatwalira mu mmotoka ku ssomero mba mukama mwagazaaki mukama mpadde emikwano egy'amaanyi nze kyali wa David Lutalo nze kyali wa Pastor Bugembe nze kyali wa Spice Diana kyali wa Eddie Kenzo kyali wa Omubanda kyali wa Presidenti kyali wa Kachumbali sebo mwe gye munoonyeza Bobby gye munoonyeza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nze sebo sisaba appointment nkubuulira mazima era nze ngamba bugambi anti buulira gwe tonvuga speed ngamba manager John omusajja aliwa nanga Ssebanga tuli wano nze sisaba appointment ewa President tewakweraliikirira ne first lady amanyi mami babi era nze kati bwe ntuuka walaga Ssebanga ng'obadde obuze agamba bwe ng'obadde okoze eki obuze so ekyo kati omukama oba onoomugamba ki so comedy yandeeta n'abaako waakola ki wantuusa ate era nkyamukola naye tubadde tulina okuyinvestinga kapale ejali omuwuliza ngamba bannange bannabitone bannange comedy oba omuyimbi ogwo si mulimo ekyo kyekintu kyokola nga kitone kirimu gwe muntu nga womanyi nti ekiwomereze kizaala enkenku nojja ng'okikola nekinyumirwa abalabi kuba gwe naawe gwosooka okunyumirwa otandika nga gwonyumirwa ng'oyagala okukola komedi n'omukola n'atuka n'akusasula nejjukira ojja kaddiwa abantu bajja kulaba bakoowe nga bwe gambye nti nze abantu bandaba nga sikyalina kyembagamba kinene abaana abapya bajja abakusinga naye okusigala ng'okyatrendinga funayo owantu wooteekayo ka bizinensi nga bwoba tokoze komedi okola mulimo ky'omulala nze kankuwa ekyokulabirako katini nnyo Kacumbaali manyi gwe wankyazizza abasajja basinga bapapa Misa Kisemakula lwaki akola ekifo kye bayita papazi sport osinga omukulu Jofule Lutaaya lwaki azimba Dabani Hotel lwaki balina zipaka lasti osinga Aluna mu biru sente omusinga oyimba emikolo lwaki asobola kukola HM lwaki gwe Ssebanga comedian tokolayo kampani Sebba eya Kago nawe woba tokoze comedy ng'osobola okuba nti olina wojja emitwalo emeka ebiri nga n'oba tokoze kale nga oba tokoze comedy olina woosobola okugenda n'ojjayo emitwalo ameka 5 buuza ekibuuzo twogere ku nsonga ya mukwano gwo Kapale naye yayitamu n'agenda naye teramulaba nnyo nga ayoza bintu ali mu kiyungu afumba obwo bwe bayita obulamu Kapale obulamu bwali bwamutabukako era byebimu ku bino byendi nze mu kutereeza omanyi osobola okulabira ku munno n'akuyinsipayalinga oba n'omufunirako ekyokuyiga kati bakapale baaliko ab'amaanyi era nga ffenna tubakola ki tubeegomba naye sizoni yaabwe teyabakolera bulungi tosobola munenya nze sijja kunenya muntu nti lwaki tolina ssente kuba nange nzinoonyezaako nenzikola ki naye ku bimu bye nalabira ku muganda wange Kapale nze bye byanviirako okwetereeza Kapale we yakolera bwe yatuuka ku piiki ng'ali waggulu olumu yagobanga ssente ekintu ekitaali kirungi singa mwaba artist abali eyo ng'olina yiiti tosooka kwerabira gye wava ng'omaze okukuba yiiti sigala ng'okolagana n'abantu abo be wali nabo nga muli mu mbeera ki embi ekirala wobeera n'eyiiti tugeze bakugula miliyoni 3 oli najja ng'alina miliyoni 2 naye nga osobola ozisika zijjeeyo oli najja ng'alina emitwalo 5 ng'olaba zisobola okugula ensawo za seminti 10 ameka 3 oba 10 ameka nkwadde just example zijjeeyo ekirala singa oba ofunye ssente mu sizoni yo beerako w'oinvestinga gulayo obupoloti zimbayo ku buyumba bw'abapangisa tandikawo bu bizinensi nti singa enne time embeera ekyankalana olina weweekoze eki weweekutte kati ebyo nabiyigira ku muganda wange Kapale ekirala enneeyisa abantu bano bakwata otya nze Kacumbaali singa sikuwuliriza kuba kati first of all ninamu akasente nina bizinensi nyina erinnya gwe mba sikuwa kitiibwa naye nkulaga bagamba ayerabira gye yava ne gyalaga batakola ki sigala ng'oli hambo w'abantu abakulu ekitiibwa
bawulirize. Okay, tugende okuyiga tekukoma. Ku nsonga ya musajja waffe MC Mariachi yabadde mu comedy store n'akolera comedy ku mwana omuto tengetenge, abantu ne bamwataakinga nti yakoze kibi. Gwe ng'ali mu comedy industry, Mariachi Kyakoze ki yabadde asaanidde okukola oba kituufu yakoze kibi? Omanyi bagamba owali omulema toweterawo ngalo. Ekirala waliwo n'ekintu okikoleddewa. Mariachi mutuufu nnyo 10 ku ki, era I support my brother MC Mariachi. Ffe bwe tuba tukola comedy ono tetumujja bunaayira mbu nagenze mu Amerika n'ensuubulayo ebigambo bya comedy nzije mbizanye luddawa e Uganda. Nti nagenze mu kyalo waffe Masaka ekaliisizo nga bwe tusuubulayo amatooke oba ebijanjaalo n'enzija ngende mu comedy store mbiguza abaki ebigambo biri mu bantu mu society. Ebigambo biri alawundi awo wooli fe abazanya comedy tumujja alawundi awo wennyini wookola ki. Ate comedy olina okwogera ebintu ebiri reality lwakuba kisinzira obireesa otya. Kati Mariachi oli omwana gwayogerako, omwana ekikula kye fe abazanya comedy bw'oba oyagala oggyeyo ekifaananyi ekirungi osese n'abantu olina kubanga ebigambo Mariachi byayogedde byolina okwogerera ku oyo omwana. Era Mariachi yapolomootinze oyo omwana. Bw'abanga oyo omwana abadde wano kati ali luddawa, Mariachi yajjiddeyo oyo omwana ssente buli we yabadde ayogera ku oyo omwana ng'abantu baleeta ki. Era tewali muntu yabadde mu comedy store wa complaining, yabadde mu show live. Wabula mwe abali ebbali abaagala following, mwe abayimbi simanyi kanjogere ku gundi mwe erippire nange nkolere okwo erinnya abamu temukyayina hiti. Kati nga olaba Epas ayina hiti tayina, yagambye alina luyimbo ate kati gwe olwogera gwe lumbuulire gwe wennyini lwogere. Nze nakoma okuwulira oluyimba lwa Epas ng'ayimba didi dadada 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 didi Epas kati wakawulya isi hiti. Ate ffe bwe tuba baluganda ng'eno mu industry nange nkoze bubi nomwogerako tuyina okweyita ne twewabula. Kyobola nze njagala nnyo abasajja nga bapapa Misa Kisemakula, abasajja nga Bajofule Lutaaya, abasajja nga ba Lord Fred Sebata, ba David Lutalu, nti akuyita n'agamba Ssebanga ekyo kyokoze kibi kubanga nze ndi mwana. Olumu tukolera ebintu ebyo mu nsobi nga tetumanyi kye tukola n'empita nziza wabbali. Kati Epas lwaki tewayise Mariachi n'omuzza wabbali n'omugamba ekyo kyokola kibi? Okitegeera kubanga otegedde Mariachi asobezza. Muli baluganda gwe Epas ne Mariachi kubanga omuyimbi ne comedian enjawulo ki zero. Yita munno omuwabule tutwale industry muki nereka gamba comedy waabwe simanyi bawemula simanyi lwaki nze sobola gendayo ne maama wange. Gwe Epas ekikutwaza maama wo mu comedy store ng'okimanyi bawemula kyaki, ekikutwazayo abaana bo kyaki. Comedy store kyaki oba muzikiti oba oyitayo mu lubiri. Omuntu ajja mu comedy store aba amanyi ebiriyo era takomplaininga, asasula ssente ze n'afuna package ye gy'ayagala n'aggwabwako stress. Mariachi talina buzibu bwe yakoze. Mariachi ekyo kye yakoze ffe nga bakomediani ky'olina okukola. Kati kankubuuza ekibuuzo, ani yaleeta Kapere? Amoti. Amoti mu kuleeta Kapere yamuleeta nga kisekererwa nga kumujerega, naye ku bantu abaafuula komedi we Uganda omuleetamu abaana ng'abo abaliko obulemu twogere bwe tutyo bamuyita Amoti. Era Amoti nkwebaza, webale kuleeta Kapere, webale kuleeta Full Stop n'abalala baganda bange na bino ebyana ebimpi. Waliwo be baayitanga ba Lumonde, abaana abo baafa. Waliwo ne gwe bayita Ize eyali mu luyimba lwa Eddie Kenzo Kamunguluze, akaana aka akazanya nga kampi kaliko ne mu video ya Katulepuke eya Walukagga nga bayomba n'egundi ne Samuna. Abaana abo tubaleeta ffe tubanga ababajerega naye nga tubakolera ssente, tubakolera mannya, wabula tetubajerega biri serious, wabula mu kujokinga okwo ensi n'ebaagala ffe abantu bwe tubajjamu enseko
ng'abaana abo tubapromotinga ate nga bwe tukola ne ssente era tengetenge nkusaba genda owa Mariachi omwebaze ku kyeyakoledde Comedy Store n'abalala bwe banaagattira naye mmwe abavaayo ne mugamba Mariachi yakoze bubi ebyo byammwe kati muganda wange obadde obuuza Epasa agamba nti nno content yabaggwako temulina content ati kati show kyesinga mu Uganda okujjuza si Comedy Store yabayimbi yabakomedian ansa kimala ekirala Ssebanga nagudde mu bintu obadde tonna bakumbuuza bintu ki sebo kati nze ambassador wa company gye bayita Zanji Palu Tour and Travels Zanji ZANJ Tour Palu Palu ekigambo Palu okimanyi Tour and Travel ekola biki batwala abantu bweru passport ye visa yo kuba mu ngalo passport yo kuba mu ngalo noba toyina passport bakolerako noba toy visa byonna gwe ne bakutwala n'ogenda n'okola mwe bannyinaze baganda bange ate nammwe abantu abagenda okukiringamu mu zi vacation era mwenna tubayamba so kati gokolangani nze brand ambassador owa Zanji Palu Tour and Travels Ssebanga nagudde mu bintu basinzira ku kyo ku ambassador nkola ya mirimo kati bano bampadde nina ebintu bisatu byenyina okugatta ku company marketing promotion and branding tebampamba olw'okuba Ssebanga alinnya nnyo ennyonyi Ssebanga serebu ayogera nnyo wabula bampa nti nyina kyengenda okugatta ku company nkugambye ngenda marketinga company eno ngenda brandinga company eno ngenda gikolera promotion nga buli wembeera oba bakwatira kubogeragera nnyo ebweru baagala bakutwale abagagga ssebo bagezi teri era mwe abasuubira okukolagana n'abagagga teri mugagga musiru omugagga agenda okuwa Ssebanga obwambasada aba amaze okukola risaaki emala ti Ssebanga kuba bo baba ne ssente zaabwe bwe naamuleeta mu kampani yange agenda kungattako ki kampuni esangibwawo ku Lubaga Road owali gundi Red Cross enkulungo ya Kabaka ku nkulungo ya Kabaka awo we basangibwa bagiyita Zanji Palu Tour and Travel so bannaye bannayuganda abali eyo mu babadde babafeze ebbanga ddene ne babatunza ebintu bya muli agamba kutwala bweru n'atakutwala babakoze akavuyo kangi alaba batutte naye nga engenda gye mugenzeemu si ya buvunaanyizibwa naye bano abasajja bakutwala ate ne bakufunira omulimo ate basigala bakumunitalinga tebakirekawo obulesi nga bano abagenda ne babasuula eyo wabula babateerawo layini ne bakutwala ne bakutuusa oba ogenze Dubai oba Kata oba Take ne bakufunira omulimo ate nga guli organized ng'omusaala oba oyoola buyoozi ate n'oba ofunye obuzibu basobola okukyusiza mu mulimo ogwo ne bakuwa omulimo omuki kubanga basigala bakumunitalinga be baganda baffe abampadde obwa brand ambassador be bayita Zanji Power Tours and Travels